Alex Namanyanga yabadde akulira poliisi y'Ekyegegwa y'omu ku bantu omusanvu abafiira mu kabenje akaagwa essanga akawungezi k'olunaku olwokutaano olwa Ssabbiiti ewedde. Omwafiira ne munnamawulire Julius Kitone. Abafamire ya Namanya baabadde bamaze ennaku nga bamunoonya kyokka nga talabikako oluvannyuma lw'okubasiibula nga bw'alina gy'alaga, wabula ng'oluvannyuma lw'okumunoonya ennyo omulambo gwe gwasangiddwa mu ejo egy'abantu abafiira mu kabenje, wabula nga baali tebannamanyika bye bakwatako. Olunaku olw'eggulo ono yaziikiddwa e Kashari mu disitulikiti y'Embarara nga poliisi yakiikiriddwa omumyuka wa RDC Lwizi Patrick Byaruhanga. Ariyo n'asiibula omukozi we. Byaruhanga yalaze okunyolwa olw'abavuzi b'emmotoka okuvugisa ng'ekimama ne batafa ku bulamu bw'abantu abalala abakozesa enguudo. Omuntu kurugawo mulingo nk'ogwo accident atabwire ngu wamulwaza wamurebera nikishasha buzima onka kamanje yangira ngu bagumye kandi really kama wari kuhereza kandi wari kwihaho kama abagumye. Ono yasabye abantu okubasonyiwa wamu n'okubasabira nga poliisi olw'okulwawo okumanya nti mukozi munnaabwe Alex Namanya y'omu ku bantu 8 abafiira mu kabenje akaagwa essanga Ssabbiiti ewedde. So nikubyabire bityo of course twatwizire kuziika tutungiramu ebyokwega muhorera n'ebindi ng'ebyo abantu baruhangamwe nija kumuninga Alex konka ndi omupoliisi okutambura n'obujunaanizi burimu abakozesa ebyiruka muhanda. Yategeeza nga bagenda okubaako enteekateeka ey'okuyamba ku famire y'omugenzi gye bakola okuli okuyamba bannamwandu ne bamulekwa mu ngeri ez'enjawulo. Akankunda Joshua nga ye DPC w'Ekitagwenda yategeeza nti omugenzi kyabadde asinga okwagala gwe mulimu gwe n'eddiini era ng'abadde muntu musabi nnyo. Buli Friday akanshabira mukafande nyikiriza at least Friday once in a while umeze kushaba sabe nakunda eddiini agenda ashaba agenda olwakataano olwamukagate niga service sana korache sabe nakunda rahanga batakwita gachi peace ranga namara of course abenfumu. Ono yagambye nti ye n'omugenzi baateekebwa wamu era nga badde amwebuuzaako nga kwotadde n'okumuwabula mu nsonga ez'enjawulo. Of course katweningi hamwe twaba bamwe babikago abere nampabura nagira ngo akoresha kwanda takakora iki akana namanya ki impact sabara ryo ndakutina kwisha kwabura ekiriho atakwana okureki ukore mistake na urukomanda. Omu ku bannamwandu yannyonnyodde olunaku olwasembayo okulaba bba n'engeri gye yamusiibulamu. Yamala tunomanye kanjende nyenkyakaline fixed program namusiibula yagenda twasiibula nahompa nabaliriza paka kubali ha muhanda nga nimucekinga buli kire wahikaye era niyo shoga kukira ku uniforme gatatu nija nga nicekinga wahikaye na wakunterera tanga twaika maybe prepare this ishange kineki kuzabire shahe mwene dakika 38 garuka nterese umuti hati kurugira baja motoka neeruka. Ono agamba nti bwe zawera ssaawa 2 ku lunaku lwe yamusiibula yatandika okuba amasimu wabula nga tegaliiko ekyamuleetera okutya n'akubira mujja we wamu n'ab'omukyalo wabula nga yonna taliiyo okutuusa lwe bazudde omulambo gwe mu ggwanika Embarara. Ogaruka kutera asimu hatte kurabamu aho aho tindatizire kizibu munonga kamanya nti maybe bayika omwanya gutine network maybe omuro gwaho nagumisiriza nabara mu minutes okutera simutero eshaha zatambura zabina gwekiro zaba mukaga gwekiro okurugobwe nyewo obusinge bwabura tindamanyire ngo Alex yahumwira omushaheza. Omugenzi Namanya yalese bannamwandu 3 wamu ne bamulekwa nga mu kumuziika bamukubidde amasasi 42 okumusiibula. Joan Katushabe yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.